Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya NANSUMBA NATHIRAH kubana Radio Public FM. Nyongera okujjukiza abakyala bannange, abakyala bali mu mutala w'amayanja, abakyala bali mu ggwanga mwonna. Nga nyongera okubajjukiza ku semina yaffe ey'abakyala egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwokusatu nga lwe Olw'Omukaaga luno. Bannange mujje basomesa bangi bagenda okututendeka, abasomesa bingi bye batuleetedde, ettudde n'ennyo bakyala. Mujje bategeeza okweteekerateekera Ramadan ng'abakyala kuba twesuirayo nnyo ogwannagamba tubeera mu kufumba, tegeka juice, kuba chapa, tukola biki byonna. Naye naffe ng'emirimu emirungi tugyetaaga ogyenyigiramu kuba empeera zibeera mpitirivu mu Ramadan. Mbakoowola mujje mwenna, mujje tuyige, mujje tunyumirwe naffe abakozi ba Paul ffenna tugenda kubeerawo olunaku luno. Mbagaliza okujja obulungi era Allah asabawo ekitiibwa abatambuze bulungi mujje tuyige. Mukeereeko bakwano kubanga semina egenda tandika by ssaawa 2 ez'okumakya era obudde twagala tuveewo nga bukyali. Mbajjukiza nti tiketi zaffe zikyaliwo eza semina ey'abakyala. Ayina obusobozi osobola okuyitako wano ku Radio Public FM n'ojja n'ofunayo tiketi. Naye n'abaana abatasobodde kutambula kujja ku Radio Public FM osobola okugenda ku AK Islamic Book Center ku Nkwana Arcade n'ofuna tiketi. Ate omulala osobola okujja nazo ssente zo ku lunaku olwo n'ofuna tiketi y'oku mulyango bwennyini. Zijja kubeerawo tiketi. Tubagaliza olugendo olulungi nga mujja mu semina y'abakyala mwaka 2029.